toyina Jambia bwokwata enkumbi kwatirako ejambiya Mau wabba mukamu n'omuwadde kaadi mbuno ye Lord Mayor ku tiketi y'enkumbi ya DP y'enkumbi mbu mukazi wo gwo wadde tiketi y'enkumbi ku bwa Lord Mayor omukazi yasuulawo famire ye n'asuulawo abaana b'abakulu n'abato n'omwami we eyamuzimba n'adduka n'asuulawo famire tumukwase Kampala Mau omukazi yasuulawo amaka tumukwase bitiwe bitambula munnange wanene mu ggwanga Uganda ate yayambalidde Norbert Mao onono y'omuntu akola ebintu bye kifuula nnenge njogera ku musajja Norbert Mao ye minisita asavinga mu gavumenti ya Nakyemalira ate nga ye minisita akugamba mbu agenda kubanga yesimba ku President Museveni era ng'ayagala kya President abange batuyita basiru oba balowooza tetulina magezi mu mitwe tubalaba ate munange nga bagamba nti obukadde magezi tulina wano jjajja Bobi Wine alinako byagamba munange ku kaadi anti zifuuse kaadi zoogeza Uganda ebikankana naye jjajja alina kyagamba bannange nze kyeŋŋamba mu kuteesa obulungi okugamba twalwana mukireke ensi eno yafiibwa abantu ne wasigalawo n'akaana akamu ne bakatuma bakadogo wakulwana naye nako tebajja kukawa kaadi kaadi eyo egabibwa muntu nga bamaze kumwetegereza asobola naye waba tasobola tebamuwa naye ate tuli bangi nnyo abatasobola n'olw'ensonga eyo mukireke gwe ati bakuwadde kaadi begenda n'olugendo lwo lwobaddemu kubanga kaadi efuuse kaadi jajja gwate tunagwayo bugwe bwe tugamba oga nti bagabe kaadi abantu abalwana naawe mwoli balina okuwa kaadi n'abakadde abateesobola n'abalema abateeyinza be basindika obusindisi kagaali bonna balwana kati ekyokulwana bakikole ki mukireke wasobola Bogolayini mumuleke ye mukole kye mukola gwe kinaakwatako obulungi bwe pa nti gundi Yakobo omanyi gwe bawadde kaadi ogwe tugenda naye mugende ne oyo ate muwala na mumusiime naye jajja nedda jajja obwongo obukyakola bakuwe kaadi jajja naawe walwana bakuwe kaadi muwulidde ate nga munnange tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo ono yagambye nti munnange tufunye omuziro omulala nti ekintu Honorable Nyeko Derrick kye yakoze munnange batono nnyo abakikola naddala ng'obaddeko mu ntebe bwetyo kyagirimu yandibadde agamba nti yes olwaleero tufunye omuzira mubazira omulala respect Honorable Nyeko Derrick Nyeko Derrick yegasse ku bantu abatono ennyo benaakalaba mu bulamu bwange akeera enkya ku makya n'ava ku kifo ky'abaddemu nga tagenze ku kifo kirala wabula ng'akitadde butinaga nti nze mpummudde oyo gwe nali ndabyeko yali Kasirye Gwanga yakeera enkya ku makya n'agamba ab'emubende zisiddamu bakulembera ne bamweyigaira n'agamba bya kisiru sibiddamu n'awummula nadda ebbali nga tagenze ku kifo kirala n'adda buzzi ebbali n'akita oyo omulala gwe nalaba yali mukyala gweta Winikiiza wakati ng'ekibiina kye kimwetaaga nga n'abalonzi be bamwagala okukamala nga n'eggwanga limuyayaanira n'akeera ku mukyala agamba sidda mu paalamenti nje siddayo mbikooye nkitadde n'awummula nadda ebbali abo babiri kati gwenzeemu okulaba ye Nyeko Derrick ekisanja eki mu bulamu bwe kimu n'atawummula kuva mu paalamenti nti agenda mu kifo kirala wabula okugamba obugambe nti sigenda kulabikirako ku ballot paper mpummudde respect oyo aba muzira era njagala abasajja nga Bassebaggalatifu
mulabire ku baana bano Nyeko Derrick mwana muto politics yakamuyingira wano jjo myaka 5 naye ekisanja kimwe agambye nze mpumudde gwe wabe wasoka kubera kansala emyaka 10 n'ogattako emyaka 2 mu palamenti ne twakusikayo busisirwa mpaka nga twegala vaayo ng'owalira ne tukusikambulayo n'ogwa mu kamyufu n'ojja independent n'ogwa ne tulowooza nti kati owummudde okitadde wakomyewo misinde mu atwagala bwa mmeeya mu kamyufu wagudde mbwera okomawo kuba independent naye basajja mmwe muli shaitaani mulimu amajini muli bantu muli ki myaka 3 oli mu byabufuzi era okyali mu kulwana nti ojja okyayogera ebiwanvu n'ebimpi omwana wuuna atadde kaadi agitadde just ekisanja eki kati wano wensaasirira abakyakaabira obufu bw'abakansala ono atadde ekifo kyakadde okimanyi kyekitegeeza $5,000,000 buli mwezi zikubisemu emirundi 12 gwe mwaka $6,000,000 zikubisemu emirundi 5 ze $3,000,000 agambye empumudde nkitadde goli mukabira kafo kabakansala obwomuluka olayira n'okuzikula amagumba ga Nyoko ndayira okuzikula amagumba ga Nyabo mugenda tulaba ndayira okuzikula amagumba ga Sebe yebase Magombe temujja kubona abonera bwerere olayira kuzikula amagumba ga Kitawo just kuba kansala bwomuluka ng'ona atadde bwa parliament ogenda tugamba kigo mubadde wano nga mulayira nze ndi food soldier era ensi yange ndi kulo nze at least efo mukulembeze wange n'ayitawo kati gwe yalayira okufa omukulembeze waayitewo kati ng'olayira kumufiirako bufiizi olwobutafuna kaadi bulijjo mutulimbira ki gasiyambwa mmwe omusajja atadde ekifo kya buwumbi 3 ekisanja kimu obuwumbi 3 musaala bukante kuli alawensi bw'okabira bwa kansala obw'emitwalo 5 omwezi omusaala kolayira okuttira abantu nja kufa n'omuntu genda ofe n'ennyoko temutumanyiira ono yagambye nti munnange singa avaayo n'omuntu omulala naye aveeyo naye akole ki akole nga Honorable Derrick Nyeko kye yakoze agambye nti si kyangu Honorable Derrick Nyeko avuddeyo n'akola ke bayita withdraw abasajja abakola ka withdraw ako nze mbaweera ddala ekitiibwa nze kannema naye bwatyo bwasazeewo singa wabaawo n'omulala awo n'abalala awo bajja ne bakola akantu ako ne tukitegeera nti ddala kituufu twali twabajajinga bubi mami waliwo mami wange ku luguudo lwange awo olukwata awo oluyitamu mpaka Jjinja n'akankolera ako naye kati ekyo kyokka kyawulidde yeesoozezza asambye n'obucupa yeesoolezaawo asambye n'obucupa naye nga bangi balowooza Derrick Nyeko atidde ayinza obutafuna kaadi takikoze lwakuba atidde very soon maaso awo nja kujja mbabuulire lwaki era bangi bagamba atidde kaadi atidde obutafuna nedda naye nga tutambule buno buweereza bw'owulira nga tosobola engodde ebbali ng'olekera omulala asobola bannaye si byakwesiba ku bantu ekyo nkikubuulira osobola obbira banogaawo waayi kanzira ebbali naye kali otunuulira ba Moses Ali bonna baweddeyo olubalukomeeri Museveni yenna sikiini eyiika etonnya butonnya eringanga kando naye akulaga ale akulaga ate ye omuyimbi Big Eye munnange si musanyufu ne NBS amasengejje era gye yavuddeyo munnange n'abawa ekiwandiiko ekibawoninga mbu batandiseewo kubanga bamwogerako false propaganda nga bagamba mbu yawanduse oba yavuddemu mwabo abeesimbyeyo jjukira Big Eye y'omu ku abo abeegwanyiza entebe ya Nansana municipality era y'omu abalina omukulu Zambale Blasio. Jjukira entebe eno kwaliko ne foot soldier John Bosco Serunkuuma naye ye n'amala n'apuling out n'adda ku bwa kansala kakati yavuddeyo n'akola ekiwandiiko kimu n'abaga ng'abawoninga
era yakoze n'akatambi ng'agezaako kubanga alambulula ensonga eno. Greetings, countrymen and countrywomen. My name is Mayanja Ibrahim Big I, aspiring Noob flag bearer for Nansana Municipality Member of Parliament. Today is 2nd of September 2025. To the management, NBS Television, Amasenge J News, Next Media Services, Kampala, Uganda. Formal warning regarding dissemination of false information about my candidature. I am writing to express my serious concern regarding a false report aired on Amasenge J News suggesting that I am no longer in the race for Nansana Municipality Member of Parliament flag under the National Unity Platform. This report is factually incorrect, misleading and damaging not only to my political aspirations but also to the integrity of the democratic process. I wish to make it categorically clear that I am still fully in the race and actively participating in the internal party processes towards securing the Noob flag. Spreading such misinformation amounts to propaganda, whether intentional or not, and I demand an immediate public correction be issued through your platforms. As a national media house, you hold a public duty to ensure accuracy, fairness, and professionalism in your reporting. I urge your editorial team to exercise due diligence before publishing political sensitive information. To all my supporters, friends, and people of Nansana Municipality, please disregard the false news being circulated suggesting that I'm no longer in the Noob flag bearer race. This is deliberate misinformation meant to confuse and demoralize you. I assure you that I'm still firmly in the race and I remain committed to serving you with dedication, truth, and vision. Let us continue to stay focused, united, and steadfast in our pursuit of change and people-centered leadership. Thank you for your support. Yours sincerely, Mayanja Ibrahim Big I, aspiring Noob flag bearer, Nansana Municipality Member of Parliament. Thank you. Nga tweyongerako mu maaso n'ebitambula Lilipaza alina kyagamba nti naye mummanyi oyo naye alemera ku nsonga bw'aba yatandise ekintu. Kukuba akalulu wano ogenda kuwulira ebakuba akalulu ogenda omire panado lindako tusigazize ennaku mmeka buli babuti buli babugeze biri baawo ne bitali baawo Katonda ya ogenda kuwulira omudigido bagenda kuwangula akalulu ku mulundi guno ku bitundu ebyo waggulu nnyo ekitabangawo byafaayo bya Uganda mu kanootingi bwetyo bwe nagamba Shakibu ku mulundi guno keekalu obukyali bwe musize ebyobufuzi keekalulu akagenda okusinga okuluma era njagala kwolwo ogule panado extra ogule kofuta ogule aspirin akubeere kumpi obugumya amazigo njagala obeere n'ekiwero zinaagenda okuwera ssaawa 11 ez'akawungeezi ogenda kuzinga akawere kakwokya nga buno bw'amasaagi nga tumaze okulonda ssaawa 11 awo wenyige bwoti teweerabira akatambaala akeeru kuba pazo lutalo lwatankula naalusobola simanyi oba naalusobola anti yeeyita one man's army naye ekyaliko kyeyatinkula takimanyi nga tuvuddeko ensonga za full figure zeeyongera okugenda mu maaso ye omusajja ono gwe twamanya nti ye mu kukunama akunama omulala n'atakunama avuddeyo okuba nga yeewerera Justin Namere Justin ne Bawo Nsobuga ne gurupu gye mwabadde nayo mwenna mbagareegeranya obusibo bafulufiga mwenna temulina magezi kati abasajja abakulu abagenda ku masomero ne musoma ne mwambala ne suuti ne babatikira mulumba muti omukazi nga fulufiga ne mukuba mu kamera
Kachinammere bwe kyasama ebintu bya kisiru namwe bye mukola ne mukuba ne mutwala n'essimu ne mitwala 5 nze kambaganda ndoza mwabadde bakokate ate wendaba bano abalisinike nnyo otwalwa nammere Justin ne full figure olwanda badde olutalo lw'abakazi ne balwana ng'abakazi ate abasajja ne mwekobaana mugende mukuba omukazi muli basiri nnyo muli bagwagwa so otalo ekimafya lugo lwakimafu so bw'ogamba nti na full figure tategeera avuma akuba alina mwenga mukoze kyekimu amagezi full figure mwena basiya basenza amagezi teyabaddiza yerangira mbatategeera yerangira mbatasoma mwerangira mbasoma mbaana babagagga n'abali obulungi mwena mwafaananye ng'engwe evundidde ku muli basiru nnyo so kati ndaba bano bakasuku Bitex Bamirundi Junior please olutalo lw'abakazi mululeke bade naganya okubaddamu full figure abaye amadadde okwerangira nga tategeera mwena mwana okula nga tategeera so aggravated robbery temujja giwona kulakatona n'ensi yange kasita bonna be bamu ate twogere ki oba tuleke ki ate nga wena bagambye nti munnange ye omwana muwala Namukasa yasibyemu ebibye ne yeesooga eggwanga lyanowe eno nga boyfriend we gy'awangaalira era kyaddaaki kakati yatuuse dda era mutuuze wajjo ate vayo tule mu ntebe yange njogereko n'abantu bange ogenda bagamba ki nga bagamba nti watudde mu nnyonyi yabadde akatambula essaawa emu n'ogamba maaso awo ku stage watudde mu nnyonyi n'ogamba maaso awo gwe wabadde olowooza ennyonyi nti omusajja nga amaaso awo ne bayimirira kiki yogera byogera naye manya ogenda kusuubira ombuulinga okimanya ombuulinga tebakubriefinze mbu munyonyi tewali stage okimanya ombuulinga gwe mbuulinga gwe watuse mu nnyonyi n'obagamba maaso awo wakoze ebya Sheila Price yatula mu nnyonyi n'agamba maaso awo gwe badde sabangako soda muwanvu bwati ecupa ya soda yenkana n'omukono gwange laba ecupa mpanvu bulala kakati vayo abantu tubasiibule vayo abantu mubasiibule jangu onyumye nabo tubasiibula abantu bo labako okumanya abantu bo balina obugenda baani abo agambye tobakkiriza ntakondabe nalabye kimulaavu awemula abantu eyo mu America kimulaavu siyagamba nti ndi mumpi nti olimu abantu omanyi bannaye abantu nno nabo gwe kyakwetaka ku bigambo bya social media nalabye soko nyumize bangambye mbu wabadde mu nnyonyi n'ogamba pilot maaso awo oli mukuntiizinga tiizinga n'ogamba mbu maaso awo oli mukumbuulinga mbega ayina ensonyi wamba vaayo njogere n'abantu bwe mbeerawo kituufu banensi
Maybe personal space. Waliwo ekintu kyebayita personal space ndowooza. Bwe mbaawo Otaba nti omuntu wakusemberera paka maaso wano bwe wati. Owuliranga ayagala n'okukwata mu maaso. Oba bwe mbaawo obeera n'ensonyi. Nkwasa ensonyi. Kati kyembuuza ogenda kuddamu okukola bino ebyagundi. Ebyaki? Abantu okubabuulira nti ogenda banga mukazi. Sooka otunule otulabe. Yoyo munnange Fred Enanga wa Nuupu yesawa yakakatu etwogerera ali mu muhabato gw'ekitalo era nga ndowooza olaba ebintu bitandise omutambulira bulungi nga we yabibala abaye tumwagaliza birungi byerere why not munnange osanyukirangako mukama baawadde so mukama amuteeremu obwangu buli kimu kitambule bulungi naye nga webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wonna woli wonna wosinzidde sigala naffe tovaawo.